Ekiri ewa Chosen Becky si birungi bambi ate jjukira nti no maama Tuusu ssaawa yonna ajja kubeera ng'azaalira Ssekajja omwana wabula okusinziira ku katambi munange ke yatadde ku TikTok si birungi abaana be bonna balwadde nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi akeera agambye nti bambi mubasabire nnyo naye embeera gye bayitamu si nnyangu. Abaana bonna balwadde baana mmwe ate balwadde nnyo naye banange amba ndabika neezaala neneeteeka wali amba takaabye nako nga bamufumita empiso wadde okwenyenya wadde buli omu akaabye naye amba taniiza naye ekyo kimulaba ekyo kibba kyammwe mukiraba tukikwatidde essaawa 3 ng'oyinza ogamba kirwalidde omwaka kaana kange ako akasooka bannange nako bwe kalwala kagonda nnyo bambi kalwadde ne kagonda ate ono Heather bannange naye ali bubi bannange tuli bubi naye tusabiragane tujja kuba bulungi yano Heather kukyali abadde alwalidde wiiki namba nga mulwadde omanyi ekiri mu ddwaliro era ffe tukutte bukwasi mifaliiso ne tuteeka ewaka kyokka nga nange nga we munda bampeddeyo famire yonna eweddeyo mu ddwaliro amba mulwadde nnyo naye yeye mugumu ku ffe era yabadde azannya bannange neezaala kaakati ye caring dad ndowooza walabye nti amba ye mugumu n'agaaka amuyigiriza ttayikuuni bannange naye mutusabireko. Okusinziira munnange ku Jeno Muhoozi avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza nti Bobi Wine alimba amuyita Kabobi nti Kabobi alimba mbwalekerawo okuba nti naabuzaabuza eggwanga mbu Bobi Wine yafuluma eggwanga lyattu Uganda ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa January mu mwaka guno gwennyininyini mbwe ennaku 11 oba ennaku 11 nga ze zaakayitawo oluvannyuma nga tumaze okuba nti nate tulonda bwatyo bwagambye mbwera Bobi Wine amaze emyezi 2 mirambirira mu United States okitegeera okusinziira munnange ku Jeno Muhoozi bwate bwavuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna ensonga za nsambya kw'ossa n'emirembe tezinaba kuba nti nate ziggwa fulufiga wuuno munnange avuddeyo n'addamu buto okuba nti naasabula nsambya katukuwa akatambi kano kumiwaddako munana walameka tosobola kuzisasula ate yesibya ayagala mpozi ne audio mwagala njibawe ngagamba nze sina otidde kujjako bintu sina kyengenda kujjako buli kimu ngenda kikulekera kubanga buli kimu nakikuwa mulaavu kangambe je bulesa gite naga sina tota nina kyengenda kujjako buli kimu ngenda kikulekera kubanga buli kimu nakikola mulaavu nanyendekere emiremberekera okunkuba nosiba mwana ku kitanda nomubamba nosiba magulu nosiba emikono ate nomufakinga mwabatasola mwabalina basisita bamwe singa babikola muganda wo njaga babikole muganda wo tulabe mwabatugamba nga we tuli ababye nnyo bano mubeera mugamba nga we mulwanirira abakazi nga we mulwanirira nnyo abakazi abakazi era abakazi babadde ki nze no sina na side oba nakyo kiremwa la enyenyenye ne tusasula binene ebintu rent ebiki spaces olugamba if you have cash and offer to gitwale tusobola gikozesa kino kwali busungu okuba omwana wabeeni mu busungu ye eriwo eno gyamugamba ngenda kulekera buli kimu tebakulima nti waliyo akuba omuntu mukubi leero nenkya nenkuddamu nakuddamu omwezi ogujja neguli nakuddamu singa mene mumusanga mu nyumba ng'afudde kyemwagala nga muwoza omwana ali musiru lwaki agenda nanyini nyumba lwaki agenda omuntu walekera ennyumba ye miliyoni 4
Napangisa owulira ate nebyotidde sina kyengenda kukwata tofaayo sina kyengenda twala bizinesi zonna zikulekera sina kyengenda twala buli kinakuba mu bulungi nja kikulekera mu bulungi. I'm not going to touch that because I know it's what you feel. Buli kinakola nakikola out of love, so I'm touching nothing. buli kye yakola yagambe nakikola out of love. Sina kyengenda kujjako, sina kyenjagala, ndekere emirembe, lekere okunkuba, ndeke. Namugamba funa omukazi, I'm going to support you. The last time I told you this, no, listen to me. The last time I told you, nakugamba embeera gy'ontaddemu wenjivaamu. Embeera gy'amutaddemu. Omanyi okuwamba omwana wo mutu gwe nabeera mu nnyumba wiiki namba. Oba mwogerawo no kabampaane. Naalongo kitone tatudde. Okitegeera avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabukira mirembe amugambye nti ssaawa yonna nawe ngenda kubeera nga nta ebyama byo. Okitegeera jjukira nti waliwo obutambi obuli mu kuba nti naate butambuzibwa oba butambula ku mutimbagano nga kigambibwa nti mirembe yali mu kuba nti nabusaasaanya ng'awaabo abali ku sayidi ye. Kale nabyo katubeere nga tubikuwa. Ntwala omukisa bategeeza abavuma nsambya omukyala ali mukuta ebintu nga mwogera ne bbaawo ondisappointinze nnyo n'oluzungu lubadde lunnimi. Mukwano abantu bonna abafumbye olw'excitement mugenda kukiraba. Ensonga z'abafumbo muzigyeemu bano abakyebaka ne bannamagwatala, muzigyeemu bano abagenzi bazaalazaala buli we basanze. Ensonga z'obufumbo z'abantu bategeera bokka, si buli muntu tosobola oziteesaako. Nze mbadde simanyi nti mu Uganda wakyaliyo n'abasajja abeetonda. Nsonyiwa munaye nsonyiwa era gwe n'otaba mugezi kimala kutama loboozi ng'omusajja akwetondera, ekiraga nti omusajja oyo baamukuza bulungi, asobola okutegeera ensobi ne yeenenya bw'aba alina omuntu gw'ayagala. Muvubuka gwe neeyongedde okwagala, ndi ku sayidi kati ndi ku sayidi y'omuvubuka gwe. Oyongedde okwolesa nti nnyoko yakukuza bulungi mwana gwe, naye mwana muwala buli nsonga yo gy'onyumya ne bbaawo wewaddeyo giwe babbulooga, toyina baakikaakyo, toyina bafamire yo. Kati nkuwadde essaawa 2 mwezi ng'ota vidiyo mu ssimu ng'oyogera ne bbaawo. Ngenda kuta vidiyo ng'okuba mulamu ng'oyasayasa emmotoka ye. Ngenda kuta vidiyo nga bakunona ekiro buli kadde okutwala batulagira ensambya we yali akkubira. Kati ebyekisa biweddewo kubanga mufuuse bazibu, mwagala kutta mwana wa mukazi. Bwe mmala bwe mulimbalimba ensi nalabyo n'owamalevu n'owembaliga bwe batugulidde bakifeesi mwogera amazima nti mwalumbaganya ensambya ne mufumitafumita emmotoka ye ne mugikalabula yonna mwe mumutomera ne tutabyogerako ne mulowooza mugenda kujja mukole defense. Vidiyo nagipositinze eggulu nga mwamutomedde n'emipiira gye gyonna ejja bezi ne mugifumitafumita. Lwaki omuzannyo temuguleka ne gubeera gwa bigambo kuba mwasazeewo okuwaayiriza ne muguleka ne guba gwa bigambo? Sawa unangera kuleeta obujulizi. Ennyumba wasula mwagala gundi zaawo, pulisiti zaawo nga nzireeta. Wakolera mwagala gundi yaawo nga njireeta. Mpaka mukazi gwe ngozzeemu amagezi nti omuntu akyalina bazadde be tawa babbuloga bintu byabadde ayogera na bbaawe. Kitegedde. Olina n'omukisa omusajja akwegayirira mukazi munnange yakula obubi nga nze. Olemedde okutuula wekkakkanye. Naawe toyera nga njogera. Olemedde okutuula wekkakkanye okwata buli mboozi gye wanyumya n'omusajja ogitadde mu mawulire. Abantu bannaddiini mutuswazizza nnyo. Olemedde n'okugenda mu bukatuli kyobukuli okumpi obagambe bannaayo enzigwawo. Ekirala vaayo yogera ensonga mwayombera kino omusajja mukayanira essimu gwe kyoyita okukukuba. Nakyo bw'onaaba oyagala nkireete ngenda kukireeta. Mwayombera kiyogera amazima. Vaayo nagwo googera ogate. Anti wasazeewo okuta buli kiri mu ssimu yo bw'onaa alemererwa nze nga nkikuteera. Otherwise kakkana mugende mu bazadde bammwe babatuuze. Nerekera okwata ebintu omwana byayogera naawe olw'okuba kulinako omukwano mungi obikozese ng'olwoba bulogo mukkakanya n'okwonoona bizinensi ye. Mukwana bufumbo si bwa maalo, mujje amaalo mu bufumbo mugenda kubeera bulungi. Gwomanyi bye tutuukako n'abasajja bye batukoze. Gw'olina n'omukisa omusajja n'omukola tukyene bwe kityo mbule mukaanira bukaaniza essimu abamu singa n'amannyo tolina kuba omuntu bw'asukka embaliga bamukubanga.
Bobi Wine wuno avuddeyo n'abaako ate byayogera. The whole army was looking for me, the whole police. But I was hiding in plain sight and they could not get me. Why? Because the people were protecting me. I was moving on borders, and sometimes even soldiers saw me and they looked to the other side. So it's amazing. It was like a movie. So he told me that indeed people power is stronger than people in power. What would I say to any young person that would like to challenge authority? Mu mawulire amalala munnange ate wetwogereranga Bajjo avuddeyo n'alyoka abaako byayogera ku mwami ono oba ku mugagga eyafa Bosco nga kati wetwogerera munnange maama akaayana nti omwana we balina kubanga bamuziika ku kijja kyayagala ate nga ne Namwandu naye agamba nti bbaawe ayina gye yalaama. Kale ye Bajjo ensonga bw'ati bw'aziraba. Bitando omukazi musabira wangulu omusango. Bami. Azike iba. Amanteininga ebintu bya kubanga omukazi tasobola kulya mu baana werokwe. Buli lw'okulanga oli musajja mukwano gw'omuntu fa ababaana bo. Ab'ekika basobola okukulekawo. Ab'ekika basobola okukola buli kimu buli lw'okula ng'oli musajja baana bo na famire yo. Nekikulu. Kakati omukazi amakinga sure nti amanteininga legacy y'omugenzi. Bitanda. Musabira wangule legacy y'omugenzi eddewo. Kitufu abakazi babi. Kitufu abakazi babbi. Nemu wano inde mira kadasolo kwa yo mukazi. Era omusajja inanda bakusanyuka TV ne ku Busoga Royal Radio. Bobango ina mukazi wonga ategeera. Nkwega ide bera naye abakazi tebafunika. Ngenda myaka anasina mukazi. Buli mukazi ajja mu bulamu abayagala kukubba sente. Byefule biri mulavu no bitunulira boti no bipima. Negulu omumyese no mulaba nga akyusa ne kala. Wako loli kwa no mukazi. No nakusabe kino tokimuwa. Nasigala nga kyali kuno mukada kitayiye mukazi omutuufu. Omukazi bwanga kyalina sente akolagala aviye nasono kulinya ku muto waggulu ne mumme kyayagala atabuka kati omukazi wa bitanda ina amagezi amazaale ali ku legacy yaiba ku legacy ya bawe n'abaana ate yasinze n'okukosebwa court ye mu justice obudde buwedde. Bwe tugendako munnange wa Abitex bw'ati avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Lili Puzzle. Naffe ne babebe kulu yamuwa ssente yamuteeka mu gundi mu kuyimba mu campaign naye naamunafuizaamu. Lili Puzzle ekyo kyewakola kyekintu ekyasinza okubeera ekibi. Manyi yeekaza nnyo abeeraawo n'ayogera yalowooza takola nsa mu bulamu buli lw'obeeraawo n'okola ekintu munno n'akugamba okoze ensobi n'otagitegeera oba ogenda kufuna obuzibu kuwangula ensi. Ajja kwanukula. Lili Puzzle sisobola kumulima naye nyina akimanyi sisobola muvuma. Sisobola kuba nti mutya naye laba avaayo n'anvuma era nja mutunuulira naye mugamba osobola okufuna ssente nga tulina gw'onafuyiza. Tewaaliwo nsonga lwaki wali onafuya banno ate nga wali olina kiwali obafunyeemu. Gwe pulezidenti n'ogamba mpaakange kiba kitegeeza nti singa n'abalala baali beerowoozaako bokka Lili Puzzle tiwaligenze mu campaign. Mu mawulire amalala Nobert Events tatudde avudde nayo kagamba nti singa yali ayina omusawo asobola okuba nti nate aloga Eddie Kenzo eddogo nerikwata yandibadde nga munnange yamuloga dda. Katukwe Nobert Events. Basajja bansiraani. Kenzo obulamu bwange bwonna Kenzo siri kusenyiwa. Kenzo nze nabula muloga kuba laddu nali kukubiza ne laddu nkubuulira mazima. Kenzo nakunyiigira obulamu bwange bwonna. Nakunyiigira. Kenzo nakunyiigira. Ego ge mazima. Nze njogera mazima. Nengende w'omukyala Hajati Hadija bwe nava mu kkomera masimu baagakwata. Line yange yali mu mannya gange ID yambulako nina okugisazisa sina ID contact z'abantu
nafunayo akasimu akalayini aka Airtel nga nkubira abantu bange bemba nine namba zensobola okujjukira nga abantu bange basinga bali bamanye MTN namba eji kakati tuwa tugenda mu mbeera y'okulonda omubijjukira ebiseera ebyo nengende wajati Hadija namusanga na wabweru ne mugamba ajati Hadija munaye abasajja bansiba byonna obadde obiraba bambi Hajati n'asimayiri nga nagano batutofaayo jiro otudde wali kamaliza okukola emirimu gya muzeeyi gyampadde wano Hajati nagasooka otuule wali buli muntu asobola okusaba essaala ansabire omukyalo oyo essaala ennungi temumanyi ku lwaki abantu abamu bayina era nga Katonda ababeererawo Hajati Hadija njagala Katonda akumpeere buli kyosinga okwagala bwete tamudo badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba